maka mangi omuwala yafiibwako omuwala bwadda budde nga buwungedde kanamujjuutuka naye omulenzi naye muto wa myaka 15 16 ayinza okuyingira ssaawa 2 saa 3 awaka ne bagamba gundi gwe ojja kufuna emitawaana ne babikomyawo. Abawala mu maka mirundi mingi okuva mu buto babeera bamugamba omuwala takola bwati, omuwala tayogera bwati, omuwala tatuula bwati, omuwala takola biri, takola bino. Ate kati kyafunirwa n'enteekateeka kumpi entongole kumpi buli wantu ensonga z'abakyala. Bw'ogenda ne mu gavumenti wadde naffe Mmengo waliwo ministry ey'enkulaakulana y'abantu mulimu emmeeza ekola ku kikula ky'abantu naye bali ku by'abakyala n'olunaku olw'okwosenkya olwaliro lwakusatu ku lwokutaano waliyo tabamiruka w'abakyala. Kati ekivudde mu ekyo abalenzi bangi bakuze muwawa nagalaali tebalina buvunaanyizibwa kubanga ensonga eba ya buvunaanyizibwa. Ate bw'ogattako na kino ekyateekebwawo nti omusajja yalina okunoonyeza amaka ebyokulya. Ekyamazima waliwo oluusi abasajja nga batawuka nnyo. Omusajja bw'anaaba avuga lukululana, sirabangako omukazi avuga lukululana gye bali mu Uganda, sibalabanga naye nga gye bali nali mbalabeeko ebweru eyo. waliwo n'omukyala akolera Hema Cement ndowooza ng'avuga lukululana. Ate lukululana terina buzibu, kati steering egondanga menvu biki byakyuka. Naye kati omusajja avuga lukululana okuva e Mombasa ogituusa e Kigali ogenda eyo e Zaire e Congo biki. Waliwo ebyo ebiyinza okukugira omusajja okuba nti yatambudde bumu ne mukyala we mu mbeera ez'enjawulo naye nemunkuza. Abaana abalenzi tebafiiriddwako, si mu ebyo byokka bya buvunaanyizibwa naye kakube kweyonja. Bafa ku muwala yekka. Era kaakati minisitule yaffe ey'Obwakabaka evunaanyizibwa ku kikula ky'abantu okutandika n'omwaka gwe tugendamu egenda kutandika enteekateeka ey'omwana omulenzi. Twagala n'okufuna ettabamiruka w'abasajja. Waliwo abaakitandika omwaka guno gwennyini bakola men's conference yali awo ku Africana. Abasajja balowooza tetulinga bisolo oba ebisolo mu ttale bwe kiwakisa bino kiwakisa oba empologome wakisa empologome enkazi ne byeyongerayo. Tetulinga nsolo. Obuvunaanyizibwa omusajja alina okuba nabwo mu baana, olina okuba kumpi n'abaana bo wano. Kati nze simanyi oba nakola ekimala naye abaana bange baali bakyali bato nga bagenda ku ssomero nga nze mbatwala ku ssomero kubanga ekyamazima nakomangawo nga beebase okuva ku bbalaza otuku olwokutaano. Kati nensalawo nti nze era namanyiira okuzuukuka ezo nakati kumpi nkyazuukuka ssaawa ezo kuba namala emyaka mingi nga nyina okukeera nentwala abaana ku ssomero ku makyako waakiri ofuna akakisa akoogeramu nabo era nga babeera banjokya ebibuuzo okuva kokutuwa ku ssomero n'olwomukaaga nafubanga okubeera nabo. Ate ku Sande nga mbeerera ddala waka, ekyo nali ntaddewo kumpi tteeka mbeere n'abaana. Kwegamba tulina okuba n'obuvunaanyizibwa okubeera okumpi n'abaana naye ne bakyala baffe bateekewo embeera ebaagasa okubeera okumpi n'abaana. Nakyo kikulu. Edda waabangawo embeera nga taata atiibwa nnyo awaka, taata okumuwulira nga azze abaana babunamibwabo, bwe bamala okumubuuzaako bamubuuliza eri mu kasonda, bwe bamala ne badduka ne bagenda. So nga babadde wano nga basamba omupiira. Ndowooza ensi ekyuse, ebyo si bikyalina nnyo mu makulu. Taata alina okulaga abaana omukwano naye tekitegeeza kubakola kyejo ate. Waliyo bataata bakola nnyo abaana ekyejo naddala abaana abawala. Waliwo bataata ate bakola nnyo abaana abawala ekyejo. Anti bo baba balowooza tubaagala nnyo ndi mumulaga mukwano. Mwana omulaga omukwano kirungi naye bw'asobya mubonereze.